okukyusa mu langi nga oyagala otangaalemu katono inganze bwondaba ku kamera ng'oyagala obeere muddugavu naye black eya chocolate nga gwe oyagala obeere mweru naye nga toli mweru nnyo nga oyagala obeere n'obweru just obutangaalamu obutangaazi ng'oli mweru toli mweru obuzaabuza oba nga oyagala ofuukire ddala mweru nga namagoya. Olunaku olwaleero tugenda kuyiga tutya bwe twekolera ekizigo ekyerusa nga kikwerusizaawo nga kiri nakyo nga ne bw'oliba okedde ku makya n'okivaako togenda kuddugala nga nziro. Mulimu ebizigo ebisinga naddala bino ebitunda mu maduuka bye bateekamu kemiko eyokya bleaching chemical eyokya nga egenda kususumbulako leeya yonna omerere yendala. Ebizigo ebyo ebisaawe bituuka n'obivaako ofuuka wa black nga kano akatambaala. Ekyo si kitwagala. Twagala nga ne woba obivuddeko oddayo nga bwe wati nga bwe wali mu kalayo. Mweno video yennyini amannya yenze Shila Adita ate ne bakubanga osubscribinga ku YouTube channel yaffe muganda ngo osubwa ebintu bingi nnyo. Bw'obanga wasubscribinga enkwagala nnyo genda maaso no subscribinga, keep the love, likinga o commentinga wabula akade kaberawo waggulu kakone mbajja kuba bakwa notification bro tutekayo video empya. Olunaku lwaleero eno video y'abaganda bange bonna abagala okweruka oyagala kukyusaako mu kala oyagala kukyusaako mu langi eno video yiyo jiwulirize bulungi nnyo ofune ebikola nga mu kino ebikola twetaaga nniimu zokka wabula ne cornflower. Imwe abatamanyi cornflower ono bamuleeta ewaka bakama bammwe bamanyi omutabulamu obuugi bamanyi omukolamu obundaazi n'ebintu ebirala. Oba sekyo osobola okozesa maize flour yaliwa bwe buwunga bwe bakolamu ebinza bwe bakolamu obundaazi obuwunga bw'osobola okugoyamu emmere n'ebintu ebirala ebikolebwa mu buwunga bw'osobola okozesa nga okola keeke yoyo nno maize flour. Tugenda kuba nga twetaaga just lemon, maize flour oba corn flour, twetaaga ne seppichi egenda okuba nga efumba ingredient eno. Ingredient eno egenda kuba ekolerawo immediately nga waakamala okugipreparinga bulungi nnyo. Tuyina ebintu ebimu bye tutasobola kuteekamu ne by'olina okuteekamu nga kemiko togiteekamu teyeetaagisa. Toteekamu sabbuuni, toteekamu kintu kyonna kirala apart from ekyo kyenkugambye. Ogenda kunkwatira enniimu zo zonna z'oyagala ezikuli okumpi oba 7 oba 5 oba 4 zisaleesale bupiisi nga butini nnyo nkuddiramu. Kwata lemon zo ozisaleesale bupiisi butini ddala. Kwata lemon 5 oba 10 gwomanyi zisaleesale bupiisi nga butono ddala. Bw'omala okusalaasala ziteeke mu seppichi, teeka ku kyoto zireke zitokote. Teekamu amazzi masaamusaamu. Osobola oteekamu ekikopo kimu oba kimu kitundu naye nga ekikopo ekimu ekitundu kye kirungi. Nti lwaki? Ogenda fumbisaako ekimu kigenda kukalira osigaze ekitundu. Oba osobola oteekamu ebikopo 2 ekimu ne kikala n'osigaza ekimu. Oba osobola okuteekamu ebikopo 2 ekimu ekitundu ne kikalira n'osigaza ekitundu. Ekyo kitwetaaga. Bwe bimala okujja bulungi nnyo aga amazzi g'oba okenenulamu ago agayidde funa akantu kakasowaani k'amazzi ago gateekemu bulungi nnyo. Kwata cornflour nkuddira mu kwata cornflour ekijiiko kimu kiteekemu mwaga amazzi g'omaze okkenenula beera nga otabula. Bw'omaliriza biteeke ku sigiri bireke bitokote. Bwe binaatokota bulungi nnyo ogenda okulaba nga ingredient evaamu enaanuuka si y'amazzi wabula nga enaanuuka egenda kubanga bw'olaba akawungawunga naye si kano akakutte wabula kano akanaanuuka. Ingredient eyo eba ewedde. Kwata akakebeko wookenenulira ebizigo byo oba nga akakebe kaggwamu ebizigo kati nga kaneeno kibi nnyo nti eyange nagitabula ebbanga nga liyiseeko kati nga kaneeno. Bw'omaliriza mwoba oyiweyo ingredient yo. Ingredient eno giteekeko mu fridge. Bw'oba omaze giteekeko mu fridge esuleyo olunaku oba oteeke mu freezer. Ojja kujjaayo nga bw'okozesa. Bw'oba oyina ka oil
ng'olina oil oba olive oil teekamu ejjiiko emu otabuliremu ka olive oil ako kalungi nnyo kaleeta pigment ennungi eya skin ojja kuba nga okwatako mpola nga weesigako ng'omaze okunaaba kati nno mu mwezi gumu muganda wange ogenda kuba nga otandise okufuna olususu ng'olwange ng'otandise okwerukayerukako oba okudda mu kkala gy'oyagala eno vidiyo bw'oba ogisanze ng'eri interesting kusaba olikinge okommentinga ate era teweerabira kunyiga kadde bajja kuba bakuwa notification buli teekayo vidiyo empya. See you in my next video. Imbagalanyi.